Kano ka video mukantemeremu. Waliwo omuyimbi bamuyita Shakira. Oyayimba ne David Lutalo. Oli otya mukwanade. Shakira. Byonna bikole. Ne toddamu kwonoona kitiibwa ky'abakyala banno. Toddamu kutyoboola kitiibwa ky'abamaama baggwanga. Toddamu kukkakkanya kitiibwa ky'abamaama baffe. Ekiwala ekyo kyagenze eno mu comedy store Maulana and Rain olunaku olw'eggulu. Ne kiyimba kyambadde bubi nga tekiri mu nsonga zaakyo ez'ekikyala nga kyekonya Akagere. Byonna ebibeerayo ne bidda biti ku display. Mukwano toli mu kweswaza. Era gwe sikufaako kuba obadde ng'Okunama nga sikufaako. Toddamu kuswaza bakyala banno. Toddamu kuweebuula bakyala banno. Gwe tokimanyi nti buli mukyala abeera representative wa mukyala munne. That's why omukyala ne bwe yeekoona Akagere ng'ali mu taxi abakyala bafaayo nnyo okulaba nga bamuddaabulula. Ng'abantu abalala tebannalengera kubanga gwe omusajja bw'olengera ogenda kukkakkanya kitiibwa ky'abakyala bonna. Imagine wajja ku stage Wekonye Akagere oyambadde akantu akakutippya obukyala bwo. Lwaki oweebuula bakyala banno? Lwaki okkakkanya bakyala banno? Ekitiibwa ky'abakyala otta kyaki? Bw'oba owulira oyagala kulaganga nsi nga bw'ogenze mu nsonga zo ez'ekikyala bw'ozigendangamu next time gende ewa kitaawo akuzaala. Mweyambulire. Mugambe tatalaba bwe nabala. Mugambe tatalaba bwe nabala. Mulekerawo okufuuka ebyesittaza eri public. Ffe bannayuganda tulina ekibuuzo bakiyita kati otugamba ki? Ozzaako ki? Ne bw'ona Okunama leero n'enkya ne luli nga tolina music era enkya tujja kukubuuza Okunama obumaze. Wekonye Akagere tukirabye. Kati otugamba ki? Ozzaako ki? So kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo n'oyimba nnyo kubanga music tafeedinga ate ebyo byokola biggwawo. Juliana teyatulaga ku bwerere bwe okufuuka kyali. Irene teyatulaga ku bwerere bwe okufuuka kyali. Gana agawala agatalina talent gegonoonye music industry n'okutuuka nga ffe we twakulira. Batugamba eyo industry y'abayaayi. Lwagawala ngaago. Lwagawala wala ngaaga gatalina bitone. Hante mulimu bya interview. Kivudde kibadde kyetunda ne kijja mu music industry. That's why omuyimbi talina kitiibwa. Ne music industry teweebwa kitiibwa. Olwaleero abayimbi bali mu kubanja copyright. Ng'ate kikulu. Naye banaabo abatya copyright nga mulinamu bammemba abatunula bati abeekolakola ebintu ng'ebyo ebitajjansa. Hagira amannyo gamulinga embazi. Oli kikazi kikadde. Okaddiye. Oli kikazi kikadde. Ensi yakuyitako. Ensi yakulema. Kakati ku myaka gye emikadde ozza okunamira bannayuganda. Kambabuulire. Singa obeera mu myaka 5 tosobola kujja kuyimba raga. Oyina kuyimba kadongo kamu kubanga gye emyaka gyo okujjako nga raga omukuliddemu n'akusangayo mu bukadde nga bebe kulu kati asobola okuyimba kyonna ky'ayagala kubanga ekyakikuliddemu. Ne tojja kuddira musajja mukulu oli apukamingi oba oli omuyimbi atandika naye ng'emyaka gyakuyitako ojja oyimbe bada ebyo si bibyo. Ebyo si bibyo. Eje emyaka giba gyakuyitako. Kati naawe Shakira ebyo Okunama byakuyitako. Oli kikazi kikadde. Ojja olaga abantu mugaba alinga olusennyente. Ovumaganya ekitiibwa ky'abakyala banno. Bwe twogera nga bagamba nti onayogera. Ne mmwe muvumaganya music industry. Ojja otya nga Wekonye Akagere ku stage nga ali teweesabise kimala ojja olaga oswaza bakyala banno gwe si gwe aswala. Bakyala banno be baswala. Nkiddemu bakyala banno be baswala. Bw'oba owulira oyabise nga Wekonye Akagere genda olage kitaawo omulage wo wabala. Ffe toddamu tulaga bitwesittaza. Mwe museze ne gavumenti obutakyuka.